kino ekiri Dokolo tetwasubire no kinaba bwekiti ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tyasubire no kigenda kuba bwekiti ne mukama wa buyinza so kulabe ebituusa ku President Dokolo nnyo nyiri ddala okulonda kwa wiiki ejja ku lunaku olwokutaano nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati amaze okubamatiza balonde Harriet. Okulonda okw'okuvuganya okw'amaanyi bakugambye kuli wakati wa Harriet owa NUP, Harriet Ageno saako ne owa UPC. Abo bonna abantu babadde ku kisaawe bonna wano si Buganda si Masaka si Jinja wabula tubadde Dokolo si Luweero tubadde Dokolo babadde balindirira His twasookedde mu ndeeyo door-to-door campaign mu trading center mu maka g'abantu obedda gyali mu kuyita lengera musa Alright, wetu tulabise Dokolo olunaku olwaleero nga namuntu w'omuntu yeebunguludde okuva ebule n'ebweya okulaba munange ng'ate ajja okwerabira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asabira Ageno Harriet akalulu ak'omubaka omukyala owa Dokolo District. Ono nno omubaka omukyala owa Dokolo District ng'adda mu bigere bya Cecilia Ogwala munange mukama gwe yajulira mu bulamu bw'ensi omwezi ogwo oguwedde. Abantu b'e Dokolo bagamba bali ready okulonda Harriet Ageno naye ate bo bannaffe abali mu gavumenti tebaswale ku luno ekyo kibuuzo kinene nnyo naye bino His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akugambye babikola okumalamu abalonzi amaanyi era akalulu tetujja kukavaako mpaka oyo mukyala Ageno Harriet okulaba munange nga avuganya nkugambye okuvuganya okw'amaanyi akuli wakati wa munnaNUP Ageno Harriet saako n'owa UPC erinnya banange lyabuze wa UPC naye nga lwesi erimu abantu 6 mulambirira mulimu ow'FDC abantu bagamba amaanyi matono ow'FDC n'ono omuganda w'omugenzi Harriet omuganda w'omugenzi Cecilia Ogwala naye abantu bagamba amaanyi matono bogenda maaso mulimu owa NRM ate ne mubamu ne ba independent naye nga okulonda oba wekunaba kuwedde okusinziira ku banoonyereza bakugamba nti munnaNUP asobola okuwangula n'ebitundu 6 mu kimu ku buli 100 ate amuddirira n'awangula n'ebitundu 57 ku buli 100 yewa UPC singa okulonda kuba kwaleero oba kuba kwankya. Katulabe nga bwe binaagenda Geto TV tugenda maaso n'okuweereza enteekateeka zonna bwe ziri. Njagala okutegeeza wano tetuli mu Buganda wabula tuli Dokolo kilomita zibadde kilomita 475 okutuukayo
mutajja kutegeera ng'ababitegera balina kuba babwongo nnyo because sometimes tukozesa reverse psychology abasoma tukiyita reverse psychology okulaba nga tukitegeera bulungi nnyo kikyemba ntegeeza binono bye bimu ku bye tukozesa okubiitinga security ne bambega kye balowooza nti basobola okutufuna mu ngeri yonna so genderawo akitegedde muganda wange tuli Dokolo tetunalaba ku basirikale eyo patron soose abali mu uniform nebo nga bali mu ngoye za bulijjo mwe bali olunaku olwaleero Dokolo bagi paintings red abantu be Dokolo bakakasiza nti Harriet ageno Harriet ate munange ye mubaka waabwe agenda okuddako mu kifo kya Cecilia Ogwala olunaku olw'enkya omukulembeze akyali mu Dokolo ate okulaba ng'ayongera okukuyegera munna NUP Agnes Ageno Harriet Ageno omukulembeze akyali mu n'olunaku lw'enkya okulaba ng'atabaala district eno munda eyo olunaku olwaleero we twatuukidde muno ssaawa 6 president sako ne ttiimu ye abatandise okukuyega munda eyo door to door campaign bwe twavudde ate n'agenda mu trading center obutale ogenda laba ku bifaananyi ng'anywa ku malwa ogenda laba ku bifaananyi ng'alya ku muwogo n'omwoki esaidi zeeno ogenda laba president ng'afubutuka mu busiisira bwe bayita eddwaliro ava olaba ku balwadde n'ebintu ebirala bingi nnyo so tugenda maaso baganda bange ate era n'okubategeeza ki ekigenda mu maaso bo ab'ebyokwerinda mwe bali emmotoka oziraba mpolampola okuva mu disitulikiti ez'enjawulo ab'amagye mwe bali mu mmotoka zaabwe batambula ekiraga nti no bayiwe mu kitundu kino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwakomyewo mu ggwanga n'azambalira ku mugongo munange n'agamba nti nno nina okugenda mu bitundu eby'Eddokolo okulaba ng'ate noonyezaamu na NUP Ageno Harriet obuwanguzi abantu beno bakugamba nti basazeewo dda obuwanguzi bwaliba bwa Ageno Harriet muna NUP omukyalo ono munabyabufuzi aludde mu kitundu kino nga avuganya era amanyikiddwa nnyo mudeeyo mwenda mu Dokolo saako ne wabweru waayo disitulikiti eno nnene nnyo olunaku lw'enkya ngenda kuba nkutuusaako abalonzi abali mu disitulikiti eno ngenda kuba kutuusaako polling stations eziri mu kitundu kino ngenda kuba byonna olunaku olw'enkya muganda wange mbikutuusaako ngenda kuba kutuusaako abantu bali bameka abali mu kitundu kino ngenda kuba munange mbikutuusaako byonna okubanga tubimanyi mu kitundu ky'Eddokolo amanya Buganda Ronald Mugenyi ogenda maaso n'okuweereza nateera olunaku olwaleero Thank you.
Alright, sijja kulisayo muganda wange kankutuuseeko ebintu bino nga bigenda maaso district ye Dokolo ogimanye district ye Dokolo ogimanye muganda wange district code 70 abimu erimu abalonzi emitwalo 3,539 district code 40 adjumani amai yes katono nnyo kanzije katono nnyo Alright, Dokolo kantukire ku Dokolo eri ku district code 74. Yes, Dokolo eri ku district code 74 erimu abalonzi total voters. Dokolo erimu abalonzi emitwalo 9,13. Dokolo erimu abalonzi emitwalo 9,13 emitwalo 9,13 Dokolo erimu abalonzi emitwalo 9,13 yeyo district ye Dokolo egenda okubeeramu okulonda wiiki ejja erimu emitwalo 9 muganda wange okusinziira kulonda okuwedde okwa 2021 bakugamba erimu abalonzi emitwalo 9,13 Alright, kankunonyeze polling station eziri mu kitundu kino naye nga bo abalonzi bali emitwalo 9,13 abali mu district ye Dokolo. Kangende wano maaso muganda wange n'okunonyeza polling station ezirimu
tuli Dokolo muganda wange ngenda kuba nkutuusako polling station network yeyesibye naye ngenda kuba nkutuusako naye nga abalonzi bali 9,312 712 NUP ekyankalanyiza Dokolo munzikirize baganda bange ate nsooke mbasiibule ngenda kuba nkomawo naye nga tukyagenda maaso nobatuusaako kyekiri eddokolo ndowooza olaba Dokolo ayuguumye Dokolo akyankalanye olwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne candidate waffe omulungi wa National Unity Platform wane Dokolo omukyala oyo omulungi omugogofu yeesimbye ku kadi ya National Unity Platform byonna byolaba biri Dokolo munywanyi wange abantu baagala enkyukakyuka abantu bakola ku Uganda empya abantu bakkiririza mu president waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga abantu bano bagamba nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe balonda era gwe bakkiririzaamu era bajja kubanga batambula naye paka n'atuuka mu nsi ensuubize ate nga nabo balina okukola ekisaanidde okukolebwa ku lwa Uganda yaffe eno bana nga baana b'Eddokolo mwebale abantu b'Eddokolo mwebale President n'akyalimu muno mu Dokolo ng'etalina bikola mu ngeri alabadaba style paka nga omuntu waffe bamulangiridde nga tumutaddeyo wali mu Parliament twongere okuzoganya twongere okuforce kujje epya kubanga abamu ku baliyo bavunze atuna okuteekamu ate ku nnyaanya entoototo azongere okutereeza ate ebibadde bivunze tujje mu tusuula eri ayo tuteekemuko ku nnyaanya entoototo tweyanziza nnyo buli omu wena gy'oli Omukama bakuume mweraba.